yakwejjako bisira nze nalogadda gwoliko ku mukutu kwe tuli tweyanziza tweyanzege mwena abatukuumira ku mukuto guno mwebale nnyo mwebalidde abeekuumira kuno mwebale okubeera nga mwebale kubeera nga mutulaba omwaka mulamba wano ku Toners Media ne mutulaba ne mutulayikinga ne mutushayalinga mwebale nnyo mwebalire ddala nera temukola kyamaanyi nnyo temutwesibaako yanjula ze sikola wano negwe nalowooza ne ŋŋamba lwaki totuuma puroguramu eno erinnya walino sema ndituume ki eno eyange yokka ndako malodi lowooza yina okuba nga lyakusoomooza simanyi gwe watandise akanula amaaso wano tukola nadde ngena atandikira ku Nuupu naye ali ku kamera wa Nuupu tutandikirewa mbadde manyi kyanoonya linnya erya program ati lituume ki tujja diya lisoomooza lina okuba nga lisoomooza abantu bane neero temutulabeko tukuvaayo netulekayo niwejamulija netukola ebintu temulaba mwagala tubakolere ki mwaka mulamba sinafuuka serebu natandika dda ali mayimu obudde ejja kuba ndi wakabi nga nsaba obuyambi ate serebu asaba obuyambi kya obasinga nga tusondedde bantu nesaawa zino tuli ku busomye tusonda sya ffe tusonze kazofuka serebu funayo ekizibu kimu tukusondere ngonetegereza ava mukyalo nakalinnyo okuva e Masaka Masaka gyova neba Masaka babatenda naye najidde bwere bambi nafunye omusajja eyandeese kulakwa teyansabye ennamba ya ssimu yakoze bubi yankoze bubi kayadde ennungi nandeetako mubeera mu kubala ssaawa 24 nakoze loosi olugendo lw'e Masaka olwo saalufunyeemu zijjedde kyogamba nti yakuleese kwama yakusanze nagamba yasanze nga anti abantu abave Masaka bannanga abantu bali ennaku abantu babeera mu kyalo buli kkubo buli woyita buli wali stage nga tewali mmotoka naye nga waliwo bantu kati omusajja yansanze nga ajja nkutwaleko mu nnyabo nentula bulungi maaso neteeka baaga zange emabe naavuga okuva e Masaka paka Busega nangamba yadde agenda eno kunoza netenga nzenzera mu ttabu nanga akankuleka wano e Busega teyansabye ennamba ya ssimu nakasane ngamba ndoga ali ku Mapera House yakwejjako bisira nze nalogadda gwoliko ku mukutu kwe tuli tweyanziza tweyanzege mwena abatukuumira ku mukuto guno mwebale nnyo mwebalidde abeekuumira kuno mwebale okubeera nga mwebale kubeera nga mutulaba omwaka mulamba wano ku Toners Media ne mutulaba ne mutulayikinga ne mutushayalinga mwebale nnyo mwebalire ddala nera temukola kyamaanyi nnyo temutwesibaako yanjula ze sikola wano negwe nalowooza ne ŋŋamba lwaki totuuma puroguramu eno erinnya walino sema ndituume ki eno eyange yokka ndako malodi lowooza yina okuba nga lyakusoomooza simanyi gwe watandise akanula amaaso wano tukola nadde ngena atandikira ku Nuupu naye ali ku kamera wa Nuupu tutandikirewa mbadde manyi kyanoonya linnya erya program ati lituume ki tujja diya lisoomooza lina okuba nga lisoomooza abantu bane neero temutulabeko tukuvaayo netulekayo niwejamulija netukola ebintu temulaba mwagala tubakolere ki mwaka mulamba sinafuuka serebu natandika dda ali mayimu obudde ejja kuba ndi wakabi nga nsaba obuyambi ate serebu asaba obuyambi kya obasinga nga tusondedde bantu nesaawa zino tuli ku busomye tusonda sya ffe tusonze kazofuka serebu funayo ekizibu kimu tukusondere banna
Ngonetegereza ava mu kyalo nakalinnyo okuva e Masaka. No, Masaka gy'ova. Neba Masaka babatenda. Naye najjidde bwere bambi nafunye omusajja eyandeese kulakwa teyansabye ennamba ya ssimu. Yakoze bubi. Yankoze bubi kayadde nnungi. Yandeetako. Mubeera mu kubala ssaawa 24. Nakoze loosi olugendo lw'e Masaka olusaalufunyeemu. Dezijjedde. Kyogamba nti yakuleese kwama yakusanze nagamba. Yasanze nga anti abantu abave Masaka bannanga abantu bali ennaku. Abantu babeera mu kyalo buli kkubo buli woyita buli wali stage nga tewali mmotoka naye nga waliwo bantu. Kade omusajja yansanze nga ajja nkutwaleko mu nnyabo. Nentula bulungi maaso neteeka baaga zange emabe. Naavuga okuva e Masaka paka Busega. Nangamba yada agenda eno kunoza netenga nzenzera mu town nanga akankuleka wana e Busega. Teyansabye nnamba ya simu. Nakazane ngamba ndogali ku Mapera House. Zimbadde manyi. Emmotoka ziri ezamalayo zimpe enkoni oba yaddaava mbalala. Mbadde ndowooza. Nengamba afunye omunyankole Fiona Mponyo obwavu. Zimbadde manyi yakufudde. Wadde namugambye neyanziza nnyo. Mbadde manyi yakwambasiza Kakaya. Kakaya nina ebizibu byange ebinyamba naye ekisibo kitandika ngenda kubeera nebikkirira. Guno omwaka ndi serious nnyo okunoonya obufumbo. So ndi serious nnyo ngenda kwambala biwanvu nga nebikkirira nsibe mu kisiibo fune aji antegula. Gamba wamanye Sara yetuukiridde. Sajja ng'emmotoka nnungi. Naawe musajja awunya bulungi. Kumba oli akukola kaliko. Ye kayadde ava eyo mwankole eyo. Gamba kumba akukola kali ku kizimbe ku Mapera waggulu. Tebalaba abalogo abandoga we bakyali balamu tebaafa. Nali manyi baafa ne balamu. Waliwo woolaba nti kati wano mpiseewo naye ne wagaana naye ng'okimanyi ddala waliwo omulogo akulengera. N'olunaku wandi mukutula. Abadde mu kyalo eyo nga tulya mmere. Abantu b'e Masaka bakyalinga edda oba bakyusaamu. Tewali kyakyuka buli kimu kiringa bwe kyali. Abaana bambala ne bajja n'obugoye bwawe. Nadde by the way ndudde ebbanga ddene nga sirira Christmas mu kyalo myaka 13. Nga sigidda mu kyalo. Kuba we navaayo nsiibudde. Kegamba bino byobadde byewatandise okulangira abantu nti embo abatagenze mu byalo banaku. Naawe obadde nga munaku. Unaku we bubeera baganya okugenda oba tebalina ssente. Oba sente z'okozesa okugenda mu kyalo ziba nnyingi. Banaku ate omuntu akulima busiinayo bazadde buli muntu alinayo ow'okugenda naye tebalina ssente. Eyo kituufu. Abantu abalira Christmas e Kampala baba banaku. Christmas oidizi ziba za families. Bw'oba mufumbo omukazi we agende ewaabwe naawe ogende ewamu. Oba ssekyo mukwate mwena mugende. Naye ennyumba ne mugiberamu ennaku 365 musulo omwo. Neddako emufumbo obumere bwamwe. Christmas ezo ezitanyuma muzeesibirako bwereere. N'ofumba wano obuboga, wano obumonde, obusofuya bwe buti obutiritini. N'ojjula n'abaana bo biba tebinyuma. Kati enkeera ssaawa 7 emmere eba eweddewo nga mwoza ebintu. Mukyalo emmere ya Christmas mugirira ennaku ezi nga mukyali ku eyo. Naye ng'abaana be twaleka mu kyalo batusinga ssente. Mwanyi. Abaana balina ssente. Basimba mwanyi. Bwe bigaana ngenda kuddayo ku basajja bange ab'omu kyalo. Ngenda nnoonya ennamba zaabwe. Ofwaki onoolisobola okulima. Kubanga mbaagalako okulima mbaagalako ssente. Mbaagalako ssente mwe abasigala e Kampala kyekitambula. Manyi ffe tubadde eri nga tetulina network. Ate ekirungi ky'omukyalo tuba na network. Nalowoozezza ng'ejjobeera weetenda obunene. Engamba programu eno tusaana tugituuma erinnya. Nadiya. Ebiwowe musi y'omukwano wabiggyeewo. Ebweri eyo tevaako. Oba tugiyite Big Talk Arena. Ani omunene. Ngenda kkoga mukwano ndi ku White Rose Jane. Kati wenna akogga ng'ogikyusa. Rolex onozivaako. Nazivuddeko navudde ku Rolex. Anti nga bagamba. Bazawo ebintu ebibadde bisinze okuwungejjesa. Ndennyo Rolex ne Minati. Anti nga bagamba yali munene. Eyo mba nene ngenda vaayo essaawa yonna. Tombalirayo nnyo. Tombalirayo nnyo. Kabadde kanyuma. Big Talk. Big show. Big
Big Talk Arena show. Kati arena kitegeeza ki? Oyagala ko paka skune zubega. Atimba copy eji. Bali big and small, big and short. Big and shorts kati simanyi shorts bali bameka. Big and short. Kasi oli munene ono mu. Big and shorts. Big and short. Shorts. Show. Banange. To wasoma nawe olinga walukaga. Ani yali afiziza. Nkunyonyola by'ozungu tobisobola. Rukaga yakubye oluyimba yakubidde banno oluyimba. Salulidde. Mbu obuzibu. Yali akubidde bano oluyimba kati oluyimba lwe tebalubalamu magezi. Kati yayimiridde side eno n'akubira bano oluyimba. Abanuupo. Ayina kube wanuupo. Walukaga baba mugezi. Gosooka okuwalana. Mbu walana nuupo. Ali mukulajja nambu sente emmotoka ze zonna ziweddewo. Aye tanagenda. Byeboluzi byabagamba. Tonagenda mu campaign. Tonatani sente ziweddewo zaalagawo. Lwaki bajja mu kalulu nga baavu? Abaana bagamba mu comment section nti Honorable Luza alusoma lo. Sobeera mwetegefu n'okusaba kwo sabira ddala nti wayingira parliament asobola fuuka deputy speaker oba speaker. Anti neera wanagenda okuyingira parliament ajja kuba tannaba kukuta banaba mutikira. Lo ya myaka 5 si yakusinikirwako mannyo. Ya myaka egi. Nesinga atali loya tebamuwa kalulu. Oli mulalufu. Atali loya tebamuwa kalulu. Ebi bakola mateeka atali loya lwaki aba ayitamu. Nze ne yakola amateeka ga Uganda asaana miggo. Atali loya yolonda waaki. Kano omusajja abagambye. Aye gakola akyali mulamu. Asaana ku miggo ne bamukuba ku miggo. Akyali mulamu. Eri bagenda kukola mateeka agagira ensi. Nenga abasomero batono. Anti kati batandika okuwa okusoma ekitibwa naga ngenda kuddayo ku ssomero. Batandika okuwa okusoma ekitibwa omwana aveeri amanyi nti ngenda kwesimba ku bwalo yasoma emyaka 5. Olina bingi nno. Tosobola kuba musiyansi kisalulu gwe bajja mu parliament mbu ate yali yakuba musiriafo aye n'asoma yawo omwaka gumu ate ne bamuwa ekipapula kati yena kasasiro abo abantu basoma bangi mu nsi lwaki muleeta abakasasiro mu parliament. Kubanga neebuuza engeri gy'ogenda bikwasaganyamu. Nga bintu bibiri onoonya bufumbo onoonya ogenda guno mwaka nina okuddayo ku ssomero nina okufumbirwa. Kati bigaana ebyo ebibiri nga nzira ku kyeyo. Ensi? Nga mmanya ensi ngivuddeko Museveni nkwesonye ne Uganda yo sidda. Teyongera ku kyeyo sidda. Yonna gye mba ngenze bakomyawo mufu. So neera abaagala ennyo okundabako mufube nnyo okulaba ng'ensonga ezo ebbiri muzikolako. Bambi kyali gwange okitegeera kyena kugamba ndowooza otegedde ke kaseera naawe oluddewo ng'oli weka. Oluddewo ng'oli weka ng'olinda muntu mulamu. Yenze omuntu mulamu ali yekka mu Uganda muno tewaliyo mulala asigadde bayaayi. Neka tujja kumutiisa naawe engeri gy'okola bw'oti omuntu aba alaba. Nno siina manyi baza ojja sinafaanana taata wange. Nakulanga omusajja naye nga siina manyi. Ojja mutiisa. Ale ngenda kuba bannange omusajja n'addamu nampasa. Nja mubuuza nfukamidde. Ekimu nja kikola nfukamidde. Njasooka neebake waawo wagenda okwebaka malo bugumyawo naye ajjawo ngenda kukola empisa. Kwegamba wagenda okwebaka osooka bugumyawo sooka kwebakawo ajja wayokya. Ofumbo ojjammalako nabwo ogenda kufumba. Kumanyi kitegeeza nga nzaala buli weekend. Weekend mwana mpya. Ab'e Masaka be baagala ebyo ndoza tufunewo Masaka. Sagala musajja w'e Masaka ndagwe Masaka yena. Yena ow'e Masaka njagala ndeke. Ndabye ebizibu ebimala n'abasajja b'e Masaka. Naye oba okoma mpigi neesonyiwa. Ebizibu byambala biddemu bimala songerako birala. Olaba nti njagala abagagga. Kwegamba okuva e Busega mpaka Masaka. Neesonyiwa. Eno biveeko. Naye okuva mu Masaka okudda eri kiri okudda. Naawe bennyini sibaagala. Okuddawa. Okudda eri. Mbagala waawa abo mbagala. Nane manyi ate okweyongerayo eumbirizi kyotera nedda abo nabo bona we kasoba manya nti ewamwe gye bakuzaala kuliko ekigambo buddu. Neesonyiwa. Bannange. N'aleetawo emityana waki. Abo nabo babaluzi sibaagala.
Asije je bali banoza na je bali batudde bana ba western abateso bona tugendekeno nabo bali eyo bona we bali byebyo kagamba 2 mu mukaaga njagala kuddayo kusoma kisanja kufumbirwa kisanja kusoma bibiri ebyo njagala kale naye nga saagala kubeera nga aluka kubanga maaso awo nesuubira okwesimbawo kuba MP bya 3 njagala nzijenga ndi mufumbo ate nga nina ne degree bya 3 njagala ntandike nga bukyali already nina ebipapula ebigenda mu senior 6 naye kati engeri buruzi gyagenze mu parliament ayinza okuleetayo kiri awendera likirira nagamba wataliwo university tolinyayo kati atenze nakoma mu senior 6 awo mba manyi mbu nina ekipapula kati wala njagala kuddayo nga bukyali nga nanaleeta eryo tte kubanga oyo oluzi n'ogwo omutwe gwe walinyira mu parliament agenda details ayinza n'obagambirawo nga toli mufumbo tolina buvunaanyizibwa byonna byalina nina obifuna ninofuna business ninofuna ennyumba awo olina okusaba eyo yennyini gy'olina ekule ekulaakulane ninofuna ennyumba ninofuna degree 2 wagenda otuukira byonna nga mbina bagamba twagala ba degree twagala abafumbo marriage certificate weeri twagala balina nnyumba weeri twagala basasula musolo gwa Uganda balina business byonna nga mbina ngenda kwesimba waffe Kalungu East kubanga nalabye obululu gye buli alaba abakiikira tebamanyi bbonoonya yani MP waffe kambuuzi MP owuwo tomumanyi Kalungu East state oba waliyoni ono atamanyi luzungu Wanuupu atamanyi luzungu bamuyita Katabazi yaliyo abana ye wasiniya 4 nga walukagga naye nkyonsubira gundi yagenda kuwangula walukaga bonye namwe walukaga bonye yagamba uliti bamusondereza kooti omwana n'agamba mpozi tukusondere fees naye tawulira Munyago yamugamba togenda court of appeal toyongera musente tawulira awuliriza abafere ba Nuupu omuntu amuwolereza naye omusango gugwe gwamulema ale yamuwolereza kati ogamba tannalokola akuwolereza okimanyi Nuupu teyina looya ntwala omukisa guno okwebaza kaziwe kapo okubuulirira Salom wamu ne Mzee Magala mwebali nnyo mwebalire ddala awo omuntu bw'aba ayina amaanyi gekimanye nti ayina amaanyi ali ayina amaanyi saagala oyo mwogera mbadde mmanyi mulala asaagala kwogera ku full figure mutya si mutya naye just ekitiibwa kye sina ekitiibwa kye mumwe talina kitiibwa kyawo oyo ataasoma sha kati gwe wasoma nga wasoma musinga ebitabo full figure bwe mutwe mujja kubanga mutumanyira full figure teyasoma kituufu teyasoma ate yasoma kati ne basiba nabo basiru kalize full figure nsiba atya abantu no atya emiwunyo asiba bamuvumye ye ng'avuma yakuvumako naye banenga abantu full figure basiba namwe muli balalu bwakugyayo mukomera jangu mu kamera omukubirewo ebinyo bakuzeeyo ebituufu kale yasiba ayita okusala amazzi ayinza okunema okkuba nfuna kamera kalinze kankubuulire n'asiba ebifu nfuna kamera saagala banoonyereze mbw ate ani yamukubye nze kenyini gyetunuzaamu ne mukuba ebinyo nenga eriso livuddemu oba erinyo livuddemu nengenda mukomera ebituufu ekyo bwosiba muno byatakoze nze abantu ebintu bibiri kati besitakyesiga mu bantu eno polisi y'Uganda ne bwegambuka ng'erendo tebajja mumukwata akolereko asibye abantu nga 10 mwenna mwegatte mu mukubi ebintu byesitakyesigula ku bantu bibiri omuntu kumpa ku magezi ge n'omuntu kuŋŋamba mbu kankusabire sikyabyesigulirako omuntu akugamba mbu akuwadde amagezi nadda mu kamooli nagakalira balina erisiru kisinzira ani akuwadde amagezi namagezi sigosabye kati zalwa amagezi goyinza okunsaba nenga kuwanga matuufu oyo negensobola okuwa nekuwakatwa kucankana nambu Sunday Nation teyabaddeyo bagenda kuddamu awo tebasobola kubeera watali kasiko nakibagamba luli
bonna Kasku alinga transformer buli omu kwajja amasannyalaze akigezeeko bakole show nga bamaleko emyezi ng'ena nga tebali nayo olaba wali wanaddamu balaba alinga transformer Kasku buli YouTuber kwajja umeme abo bonna kwe bajja baba mwatwala yenye yajeewulira kubanga kyali wakitalonga bwalowooza olina omwogerako oyinza omuwanga omuwalana ng'omwogerako oba okuba ng'okola naye mu mbeera ennungi kati ye yabakola mukyala sheeki ndi ready okusiramuka bannange owabeerayo omusajja musiraamu naye amahale njagala kuntwala ku Emirates kulaba mupiira gwa Arsenal live kati agamba hale yegawaga sente nga mmeka simanyi amahale osaba kyoyagala anti osaba kyoyagala naye time bwetuuka nga byakwawukana okizaayo nawe oli mutwala Emirates alaba muzaayo so gagamba hale saagala nnyo mahale mangi simanyi mmotoka nze njagala kulaba mupiira gwa Arsenal live abantu kyobula amahale kati baba mugamba oyagala mahale sente mmeka oba oyagala ki kali kyogamba nagamba bampeyo emitwalo 2 kyoyanze nsobola okuddamu nenjawukana ngandagawa bw'ojoboze omusajja addamu okumpasa waakufa naye wabukadde gwoba onkoye nkyawa naye nze sobola kukyawa nze nkubuulidde gekakutanda n'oddamu agwa mu mbi zange munkuwasizza ontadde manya wange eri kwawukana bw'oba onkoye genda ewalala gwe kimanyi nti banziika ne bakuziika wala waakufa naye banziikana waabwe ovaayo nvaayo ewaffe nze nanva nkyusa amannya banziikana waabwe for example gundi Kamoga nga netuma Fiona Kamoga ndaga muntu ngikyusizaawo mbanga Chosen Becky teri kuddamu kukyawagana na musajja gwenziramu kufuna ye naye nereeta ye naye nagwa mu mbizange oba kukuloga oba kukusamirira oba kwesibako paka kufa yenkola y'abana Masaka oba yenkola mpye yaze nkoyo okummanyira n'okunzungirako bukasera mbera mu relationship mpya bukasera ono addako ajenga yetegese kasamula buliddo paka kufa sijja kubeerawo ku kintu kimu sikimala njagala nkimale kiggwewo manye nti ekyobufumbo kyaggwa kati noonya ssente kati noonya kino noonya kiri saagala kubeerawo bukasera new relationship no bikomye mwaka guwedde guno wojjira booti kufa kwe kutwawula muwulidde bassebo famire yo nogyagala nnyo teri kyesobola kwagala kasanze nkukiza nti kati olaba nsazeewo kyuse zanga nasagala kukyusa ddiini naye njagala kufuuka agent kubanga ndaba agi kati ate bewasa eri waffe tewali nnyo bawasa teba aji bebawasa nnyo ate amahale siga bbeeyi haji nga wabakubakuba naye okuyiga eddiini eyo nayo teyigika n'enziika yaabwe bolowooza ofumbirwa aji okyusa eddiini n'olowoozaamu we bagenda okuzika kadongo n'ogamba nedda kasigale eno kagamba awo ekyo nekikugobayo enzika yaabwe n'otandika okuyiga olulimi obupya simanya Mukama Katonda nyamba ate olina kisooka kiyiga mu lulimi lulala process mpanvu baaji bagira balindamu Christmas yawedde mukulika eyo twavuddeyo bibadde bitya bibadde bulungi ffe abagenze mu kyalo banga mwagendedde ku loole nagenda mu taxi bakuba banseera aye saafuna magezi nandibadde nzira ku kkubo bano abagenda bandintutte olinye ku loole ninye bano abagenda mu kyalo aba ate bantu bali oluguudo lugendako abantu bangi ab'embalala ab'ekabaala abaawa ofa kyolo bw'osigala wano obaaki nsobola kusigala wano kubanga munaku naye baba watuvuruze abasigala e Kampala banaku watukozeeko watuwadde ebyaffe nno nanga kyekituufu kubanga okozesa emitwalo ngaaga okugenda mu kyalo kati batogayina osigaza wano okozesa ena nga Christmas eweze enkoko y'ebiri eminwe gya kakaaga lwoyiko ng'omaze naye maama okuba kutta abasigala kyabalumya ennyombu tosobola gamba baana babano nti abasigadde mu kibuga bonna banaku naawe abalina sente tebasigala Kampala
Okay, munaye Christmas mukulikeyo mwebale kubeera nga mwagiridi naye mbalaba kati na ayagenze mu kyalo n'atagenze mu kyalo bona bafaanagana. Abagenze mu kyalo abagenze mu kyalo twafuyiddwako empoozi soko poozinge mu katini soko kola poozi. Bantu bannange mweyagadde mu Christmas eno 2020. Bad Black tukuyozaayoza okufuna omusajja ne guno omwaka atafumbiddwa tajjaenda kufumbirwa. Buli muntu yenna afumbiddwa. Bannange 2025 gubadde gwa bufumbo. Bad Black yakyadde naye bannange banaye Katonda ono muzibu. Ayafunye omusajja ye yali yeetunda n'abeera president w'abeetunda. Nera ye yafunye omusajja oyo Katonda namuvaako. Katonda namweso kanya vivi saba Katonda nange buli omu alaba bulabi munne nodda ku kisinyabo kunze ndiwo bubeezi akole kyayagala nze ne Katonda buli omu alaba bulabi munne buli omu alaba bulabi. Yongera kusaba yongera fukamiro sabe tugenda fune naye kanino kankubuulire mulaba abantu atugamba okusaba mulina ekituufu kye mutatugamba eza nsaba yembi oba okusaba mukwekwekwakamu bwekwosinga mulina bye mukola kubanga tusabye bekuba kusaba na kusiiba tubikoze ne Katonda akwa opposite yakiri taimwe batenatuuka gwe kyunga nene enatuuka dinga mpeze za 7 kubanga waliwo benalaba abafudde ku 7 nga taimu yabwe tetuuse. Gorooza Bad Black si mukulu muto abadde akisuubira mukijja kubaawo obudde buno abadde asaba nerera abadde tasaba Bad Black okufuna omusajja oba okufumbira oba okukola teetaaga ssaala abadde yeetaaga ssente. Kati asobola ofuna omusajja yenna gwayanjwa kati ogamba oyo omusajja yeyayanjudde kasente ka Bad Black na mikwano gye n'ebimu n'ebya Chosen Becky. Kati ogamba abasajja beba kali guno omwaka abantu ababawasizza ebyaddala batono gwe ku mbaga zonna zoolaba ezibaddewo ez'abasereebu abawasiddwa nti omusajja amuwasizza n'amuteekamu ssente batono abasinga kasente kaabwe era abakazi guno omwaka tukole nnyo bwe bala embaga zonna ezibaddewo nze nja kugamba oyo bamuwasizza. Katutandikire ku eriwo kati Bad Black yeewasizza Chosen Becky yeewasa Desire Luzinda yeewasa. Good. Embaga zonna zibaddewo nnyingi alinga gwe bawasizza Kalo Nantongo oyo bamuwasizza. Irene Ntale embaga ya 50-50. Jonas ne Gloria bazadde baabwe be baakola embaga. Kakitegeeza ba family ezo abaana bate embaga yaabwe bazadde baabwe bagiteeka mu side y'abazadde bali ne side y'abazadde bali bateeka mu side bagikola. Abo kalizo olowuga embaga zino sajja yawasa musajja abawasizza yaba yawasa ng'azadde bakoze embaga. Okay. Embaga zonna ze mwegomba wano zonna ezeetambwa itapin your blessing. Teri blessings otapingamu just noonya ssente. Kubanga naawe okisobola okikola singa oba ne ssente. Nambamu abakazi. Ebyo bitapinge mu blessings z'abantu sima embaga I tap in Chosen Becky blessing. I tap in Bad Black. You just need money. Tulina mikisa gye weetaaga. Weetaaga ssente okole ekyo kyennyini kye baakoze. Hamo kakati katubalinde we embaga ziringa 2 oba emu abantu abewasizza nga babawasizza abasinga bakazi bebewasizza guno omwaka. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772
Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko woko wamango nomala kono yambadde mpuuga olwambadde lwakuba lwabwerere owo mwagala ebyaddala mpuuga oyo si mpuuga omwagala muna Masaka munno oli abantu abagala mpuuga ebyaddala kyogambe Masaka tebaliyo nga be Masaka naye Kampala mutunga yambadde mpuuga gomanyi gyava alwambadde lwakuba essaati yali yabwerere kali gwe kumpuuga kwotava naye wunyiza bazaose yako mutu Kampala yambadde essaati ya mpuuga asookedde kuggwe iya abantu bali Soroti bali Katakwe bali Gulu bali Masaka ale mama uniform yammwe esasa unique eringa ez'abalala yani badde ng'ez'abalala lwaki wala ye t-shirt ey'ekitengi ya campaign wala ogirabyeyo yaleeta bifaanagana kubalagira ddala nti oba ebitaano mwabyogera kati kambiteeke mu t-shirt abakazi bayambala Bannayuganda musaana kumalira ddala akajanja omuntu abalage naye oba abantu b'e Masaka abaagala mpuuga tebategeera ku bitaano nga bamwagala bakimaye bamuwaayiriza ani yesimbye ku mpuuga kubanga agenda muwangula abantu nga baagala mpuuga e Masaka manje nabadde kati mbabuulira kati kankubulira abagenda okuwangula mpuuga agenda kuwangula oyo nakugambirawo nga lumu Sempijja oyo kwali ki naye agenda kuwangula ataddayo yali bali bamugjayo ye anti addayo ani omulala ono Sewungu bagenda muwangula simanyi ani yamwesimbyeko naye bagenda muwangula bagenda muwangula tujja kuddano nga 16 nkubuulire abo benjogeddeko ani omulala ono omukazi yandiwangula Masaka City eyakuba Nagundi Nammere yandiwangula ebikazi bimwagala anti yakola TV kati TV ye Masaka gye balaba ogenda ati nadde sigimanyi nti gyeri nadde ntudde mu ddiiro ndaba TV babuuza nti ate eyo yani buyono MP waffe agenda okutukiikirira Nammere ne ngamba bamwagala ani omulala awo tomanyi beesimye ki kyomanyi munsi kimanyi Masaka omumazeeyo sinnamumalayo ebyo ebintu bikyali ngamba kono noono ani agenda owangula nze nkubuuli nze ebintu bya Masaka saagala byogerako yogera ku bye Kampala byomanyi nze nkuwa akapapula akatuufu bazawe aba betting singa batuwa betting ne tukiiki nosiba akapapula kabagenda okuwangula bakalete nandi wadde abantu akapapula akatuufu tuyingire Kampala Masaka omumaze Masaka omumaze dda Kampala tujje Kampala aha MP owawa toyogera ku Luzi agenda okuwangula obwa meeya abasiru bagenda kudda Baweru tutoke Lubaga tunaye Aloysius owafako bagenda mukuba akalulu ayina kadi ya Nupu Lubaga yagenda owangula Lubaga South Kasaba Mukatuliki agenda kuwangula Kasaba nga ayina kadi ya Nupu naye simumanyi agiina naye yenna ayina Lubaga South card bw'oba toli Mukatuliki totala nteeka musede togenda wangula ate tugenda wano ewa Segona Segona yenyini agenda wangula kyokka ate nga simwagala Segona agenda wagula akalulu ako teka waga owo NRM kwaba ababiri mu Kampala Central ago bakasibe yes yagala mu Kampala Central ono Kimba yo NRM ayinza okukawangula ewa Segona ono Nyanzi yesimbyeyo Nyanzi bagenda muwangula muganda wa Bobi Wine Nyanzi yagambye akalulu akayina mu bungi bagenda kakumukuba ku mutwe teka waga bagenda kamukuba ku mutwe eyo mwagibeera ki eyo constituency ine ebizibu constituency si yali mukazi we Bashir
bajjayo mubaka ategeera ne bateekayo atategeera naye mukama ababonereza ale kati singa abawa onani Nyanzi nadda wona ne bafuna damage emyaka nga 14 mu kisanja ekiwedde kisanja ekiwedde bwe tunoonya banabyabufuzi olaba ono gundi ono yes babyakalulu yes oyo yani erinnya lye omwana aru oweka wempe yadda mfikya segirinya ono ayagende wagunde ayogerera mu Calligraph yani erinnya lye mama erinnya nange nderabide ono ayali muyambi wa segirinya no eyawangula Narukola ayogerera mu Calligraph Narukola buli omu amutwala misindi bannange buli omu oyo Narukolo anti yaliwa weri kati najje nofuna ne kati Narukola wangu ne bayinzo mu Narukola wangula musango ki buli musango gwabeera bagutwala ogugwe gwennyini gwamulema aha kayino kankubu abantu abo bakozeemu ensobi walukaga yaleese gwavuganya mu baloyo abayaya abawangudde emisango wano nambeemu yawolereza omusango gwa Nuupu ng'akimanyi ekibiina yabba ekibiina kya munne Sseggona yali mu kkooti kyako omusango tewagugoberera nga Sseggona akimanyi bulungi ekibiina kya munne bali mu kibba kati Sseggona yabba ekibiina kya Kibalama nga mulabamu mwennyini n'akozesa amateeka n'agataputa n'agavungavunga n'awangula omusango nabba ekibiina nga mulaba kyemulimu ate musuubye nti musobola omuwangula mu kkooti nga mubaako akakyamu Muhammad Nsereko yagamba yeewuunya Narukola bamubuuzizza Honorable Narukola akawempe ke akaruruke kawempe kalimu emivuyo ye omulamuzi emivuyo gyali mingi nnyo muddeyo mulonde karuru kalimu emivuyo oli kanso ng'oyogera ebyo kale yagala agambe nedda yali agamba nedda n'asigala mu ate nga bo bennyini baagambanga nti akaluba kabbye anti kakati baamubuuza polisi omuntu eyali asembayo yoyo ayali mu ki kali nno kankubuulire Narukola omuvumu bwa ffala naye waliwo ekiseera wotuwa nga tolina choice n'ogamba kanjogere wano bagusale ngende nkola apiiru gira mpyaliyo mu kata kyaliyo yali mu palamenti yakola apiiru mu kkooti ate olaba baddamu okulonda yakola apiiru oba okyaliyo paka guli omusango guliggwa kati agenda kubawula ayiseemu ogwokubiri banaaba bamuwadde kubanga suya nti abantu b'ekawempe banaawo abantu ffala bw'atyo kale lwakuba yasoma n'effala nnyo talinga bano kati olaba ono Sseggona bano Bansereko ewalabye live ba sharp abo live ya Nsereko ne Bebe Kulu bonna bayaye bonna bali ku ssente za Museveni ne beevuma etwala emisini nagirayo ne nga abantu baliko ekikyamu bonna bali ku ssente za Museveni ne bali mu kwerangira fo kyokwekuŋŋaanya ndi wagagamero naye maama olumu olemwa lumu osoberwa n'ogamba kanve mu Kampala Rose ani anaawangula obwa Lord Mayor Olukwaga alina obwangula ogumyo mu nnaku ennyingi ennyo Olukwaga agenda kwangula zo saagala awangule nze olaba ndi mu Kampala ndapulira abantu bye boogera naye singa aliyo omuntu asobola okubba akaluka Lukwaga n'atawangula atuyamba akabbe kubanga abantu b'e Kampala basiru bagenda kuddamu bamulonde nga yatulabye ennaku tulina kyakkola bagenda kuddamu bamuwe ekyo kijje ku nze siba Katambala agitagamba saanyumye bagenda kuddamu bamuwe Nkunyinja n'akomawo talina bitabo ne bwakomawo ne bwawangula bagenda mujjayo naye talina kyakoze gene mukono namboze bagenda mu bakalulu sina mulala gwe simayani gwe yesimbyeko akoma tumubembeleza akomewa yandikuwa basale nogenda ku university kijayina tena tesola na kuzimba primary school njagala basale wajita basale ya university scholarship
ya university njagala nga sina kyensasula nze ntwala mutwe gwange kusoma sagala mwato jasasulako afu njagala tunatukira mbia 3 nga tulenge faaba yengerere wa tugenda kuddayo ku ssomero tewali honorable agenda kuweerera gwe kubanga luzi naayita mwajja kumpeerera kati somulumbu okulumba sala tolo nakubidde luzi kalulu ajja kukola ki ajja kunsabira basari kubanga njamugamba ssebo ngenda kwesimba wakati luzi agenda kati kankubuye luzi waayita mu MP bia 3 ajja kuba president kaniza ino kuba minister mu government ya luzi ale luzi tayagala batasoma ekyo kyekinzizaayo ku ssomero fe tulengerera wala kati nga mwe mwalwane bwa Museveni tugenda lwano lwa luzi fa bagenda okuba abalwanyi mu government ya luzi njagala bwa minister kayali okubeera minister nino kubanga nina degree kyobula ngenda kuddayo ku ssomero malofu na degree embeere wano luzi wafukira president kwa kakabwa MP ko twakamaze dda kali luzi wafukira president what bia 3 agenda kitamu kuba president zenga mpisemu kuba MP ampo wa minister yabba wa kusente temufaayo yabba no ine chikuwaga banna ene muroka yange eyisa wakagombe yabba twalako abagamba mbo side zeno zibatawanya kati gwe munaze taga ezaki ezobugombe yakuba minister katika minister of education ngenda kutwala bigezo ngongo ngamba sina kagombe mu bifo byonna olabye ki education asala kumbe ekirala njagala kuddayo kola education okay kwetegekera okwo netegekera nga bukyali sagala kubanga walukagga kubanga omusajja agenda kyusa wana amateeka nabuulira walukagga mu mwesonyi bayi walukagga yekka gwe mbadde njagalayo mu Nuupu yekka era yanumye vayo naye engeri gy'ataasoma sina kyamukolera nange kale singa abadde basobola okukwata ebitabo n'obigaba mbadde nsobola omuwa ebyange nabasobola byazika mbadde mbimuwa kuweerera omanye ennaku omusajja oyo gy'aliko nti abadde akalulu akalina 5 bw'ati omanyi walukagga abadde akalina akalulu ke 5 n'esente zonna yaziwaayo akimanyi agenda kuyitamu naye n'empuuga nani ono ye ono yambadde essaati ya mpuuga kati njogera ku mpuuga semberayo eri mwagala munamasaka muno mwagala naye ate mwogera watalina kujjira kubanga mulaba mu maaso bayire mbadde saa ku mutwe mbadde essaati ya mpuuga e Kampala era musanze Nansana abantu be Nansana gwe mbadde kugamba ki mbadde kugamba walukagga yalina akalulu bwati mu 5 ng'akalina musajja wa akewulira ng'agenda wangula kati oba agende ku kyeyo anamulaba ng'asangula ebbina ly'omukadde naye batugamba walukagga awana aliwo mu bukyamu ali kwa Sairamu abeera atya kwa Sairamu mu Uganda alina obutuuze walala ali eri kati yayita Kenya n'alyoka akoma wano abaana babyogera tebagamba bagenda ku reporting eri nti omuntu wo ng'ate alina passport ya Uganda agala kwesimba wano kakati bonna kyekiri abaamulaba nti alina okubeera e Nairobi oba wa naye yo diguli anaagimaliriza anagisoma ddi endongo ng'eri wano naye akoleyo share Lugogo Save Walukagga Properties akoleyo share Lugogo abantu bajja muyi naye ate nga Uganda yakuvuddeko okusoma kwa mugaso ya Uganda yakuvuddeko Walukagga akola show ne musala yawaayo emmotoka n'agamba nti emmotoka oba bakola endagaano nti nkuguziza ku miliyoni meka ebyo byali miliyoni meka byali agenda kuwa meeya yamala n'abizaawo luno yagamba bugambe ali mu mabanja nti yagamba eby'emmotoka byali anti mwe bitumugwamu bigwe kati faata va ku ssimu nkubulira ebituufu ebyo by'okuwaayo emmotoka simanyi ne bakiwaira kakadde kamu byali agenda kuwa meeya yukira ne kuwa meeya nabo baali baagala mujjako baatwala ekiteeso mu palamenti nti tebwa meeya abeere nga yamaze senior 6 ate obudde bwe yalina senior 4 kati Museveni n'akigoba era Museveni ye yamutaasa koolo lwaki tamwagala ennyo
mbuya na ati mbuya gamba yanti gabo manya abanupu webekalambiriza mbuya teyatasanze ka naye bameya baba singa tebasoma so yatasa babe naye yalimu amwagale nnyo ekyo va mukubidde oluyi akubye oluyimba Rwana Museveni nga sinaluulira ko lusindike Rwana kuba bali kitegeeza bw'oba ng'oli eno ng'okuba eri kitegeeza oba oyimiridde naye abantu nga bagambye kukuba nuupu eridde sente z'abantu wali omusajja omukyala yali eyagala kaadi ya nuupu yagamba yawaayo obukadde obwera ebina yo kaadi n'agifuna teyagifuna naye ate ababba abantu abo bano abane kati nga Nyanza ajja n'agamba nze oli muganda wange mpaayo 10 kutuusa kati ababali abakumpi ne Bobi Wine be basinga okubba sente z'abantu kubanga omukazi oyo yabadde anyumya sente yazitwala ku kitebe direct bano ababeera okumpi ne Bobi nayogeddeko n'omukulu abo be basinze okubba abantu abatafuna kadi nga basabye sente zaabwe nzinza okuba nga zisobola okuzimba mulago abawayo sente ofuna kadi Abakolo temubimanyi abantu basasula sente zofuna kadi ya ndaba nabo bagenda gwa ne kadi kaiteeza walukaga gambi yasinga buli kimu yawayo buli kimu yakiwayo kufuna ki sente yaziteekawa kubanga kampeni zati zinatandika kino yaziteeka mbipandi nti bukimu yali kinatandika yaziteekawa yaziwayo ku kitebe funa kadi mbakubaru waluka ne magola yennyini naye yali yawaayo mbakubaru oba abamugamba genda independent banange politics mbakuba walukaga eri politician yagenda mu ggulu mbakuba walukaga nzira ku ndongo yange n'enkuba endongo kati bannayuganda nga bakuvuddemu walukaga tagezesa n'akola ekivulu kijja musala kisingire kya bigayi bannayuganda obamanyi wandobolawo naye basika yani yamuganda osoma comment 10 nga tekulinaemu egamba bambi walukaga sorry zonna nga zimwa dayosome wache wasoma otomala gasoma bakomyewo ali abadde avumirira abasoma mu nnyimba zaabwe naye Katonda ono bakomba butemye amangu ago obuyimba bwe bonna ne babuleeta bannayuganda kali nze nkugamba walukaga asobola okukola show nemusala flat bannayuganda tobeesigula omugezi mu politics ali obukazi bwa Bashir oyo ye muntu yekko omugezi kuba politician newazo oyo musajja najja ne yesimbawo ziramu nenkamwongera teyagaba wadde condom teyagaba wadde simaya meeting z'okumukolo simaya tuwagala birthday ebyo byonna talina we yalabika abadde yefunira akasala kagamba yakyasinze kufuna mu politics ye yabala ate yateekamu nnyo jjukira yasooka n'alwalaawo simaya bamutemye omukono nera yagira naye ku sympathy simaya bamutemye omukono simaya biki bamutemudde awo yagagabozi gonna teyateekamu nnyo mu kalulu kira ekiga yayingira akalulu nga talina mabanja yayingira akalulu nga ali ku koligino kwegamba yaloola ndingenda funa obuggadde bwange 5 emyezi 12 emirundi 5 ziba emeka kisanja kibeeramu emyezi emeka kadde bwe nankaaga afuna meka funa calculator tulabe sente embazira zagenze nazo obukadde 5 emyezi 12 emyezi 10 ati bafuna obukadde 5 buli mwezi tebuvaako wadde 10 ale obwo bwomanyi naye waliyo endala ze bafuna kati ze tutamanyi nosoma tugenda isa genda olonze ku balonzi nga babawaayo obukadde 10 emyezi 12 obukadde 6 times 5 kibyokola obuwumbi 3 obuwumbi 3 buli wano mu nsawo y'akazibu kalina kyeyali abukozeeko wadde muzikiti basabiriza naye muzikiti teyali nnyayo paka ekisanja kuggwa kagamba mu bantu abaabale yonna Kazibe Bashir Joy you are very much ezembuka yazitwa kugambye ekisanja olwatandika bwe pata yalika omusindikirako amannyo simaya yali n'agamba sidda ku kitebe yesaba ku kitebe saba basaba miliyoni 10 simaya miliyoni n'agamba zange munazibba ezo miliyoni 2 bumwezi teyaziwaayo basewanya n'abaziwaayo tebaba wadde kaadi n'abadde yeegula naye mukama abonereza sewanya. Omusajja abeewo n'awayiza munne mu lujjudde kakati mpuuga
Bamugamba jangu obyogere ng'omwana omuto nawe lovaayo senya natubuulire kakati empuuga eyabalwanirira n'omuwayiriza mu kamera ofune kaadi n'otagifuna mukama Katonda singa neera tayitamu ekyo ekifo njagala oweenaalemu agenda yitamu waliyo Zahara Yulika yakwanire tagenda bonna babiri tewali agenda kuyitamu kati kino kigambe wano ennaku z'omwezi leero mmeka era 28 29 ogw'Ekkumi Nuupu tegenda weza ababaka 3 mu 5 mu Paalamenti baba nti ndi mu ggulu naye bwebaweza yakugulyayo ekipa ya soda ey'olukumi kagamba nkulinde nga 16 tegenda weza ababaka 3 mu 5 tegenda kubaweza mu Paalamenti bonna kati egenda wangulawa Masaka kinene nnyo ejefunayo ababaka nga 4 wandibadde osirika ne batakugoba mu gurupu y'ekika ng'obudde buggwako kampeni ziggwayo nebebangoba banyamba ki ekyo ekintu kyessaagala nga kika kyange ekinayo ekinyambi ireka naawe bebafunamu batya baba ekyokusonda bankubira n'ensonda nze wemba n'obuzibu mbakubira waliwo emyaka gye tutuukamu ng'ekika kye kikufunamu kyo kye kinneeguya bango bamudda tebaddamu ne bannoonya siina kye ngenda kufuna kizibu okugyako okunziika tebalisonda bagaba nange mu nsondere kino tebasobola ate bwe baba balina kye beetaaga nsonda kati ani afuna mwani ogwe bebafunamu abeewaffe siina kye mbafunamu era nze nabagamba nze waffe buli alina kyayagala oyisaawo agamba nze atalina maanyi go kubanga olina effujjo siina fujjo mbabuulya mazima kubanga siina kye mbafunamu eyanzaalayo yafa bonna ne mamange kati gwe oba wanzaalayo nnyo nzaalu kuko oba gwe wanzaalayo kati abakyalinayo batata baabwe bangamba mwana gwe wantwisizaawo kino kubanga nze eyanzaala yafa eyankuza yafa bonna baafa buli aninako akalandira yafa ejo wange yo yankuza kama abawe ekiwumula eky'emirembe buli aninako akalandira yafa kati owekika kikyo ngamba so nina okwogera kyenjagala mu budde obutuufu kasambira nga sina kyekkoze gwamanya naye bambi mutusonyiwe ebyo ebigambo byani tama temutusonyiwa nze abyogedde nze maama Zaabu mpagira Luzi ne Mubaraka Munyagwa banange mumbeere mupere Munyagwa akalulu njagala Lwakiri Munyagwa abeere wakusatu bagalize 226 ebeerenga bwe bajagala sina gye mbagaliza sinze Katonda sinze yabatonda 226 tewali muntu agamba apenuyo tewali muntu alina buyinza kuwa apenuyo okujjawo Katonda naawe mwabajeewa mwe mumanyi omwaka guno mubonyebonye nnyo abasajja bwe osanga omusajja mucunye abasajja misota banaye mubeere bulungi mweraba mweraba saaziwedde